Tumwebaza Mukama nate kubanga atukuumye atuwadde obulamu atukoze bulungi era y'ensonga lwaki okyasobola okugoberera omusomo guno. Nkwebaza olw'ebiseera by'otwala okubeera ng'ogoberera ekyokuyigako kyaffe kino oba omusomo gwaffe guno, ate era twebaza Mukama tetunaatera okugutuusiza ddala ku nkomerero. Tutambudde nno olwaleero tuyingidde ekitundu kyaffe ekyana mu 7 naye weebuuze bwe wakagobererako bimeka. Bw'oba nga kino kyosoose manya eriyo ebitundu 46 emabega eyo, naye by'osobola okufuna senga osubscribinga osobola okubeera ng'obifuna. Ate nabaga nti mummwe abasobola okuyingira mu inbox yange nsobola okuweereza emisomo egyo gyonna omulundi gumu nekibanga tekyakwetagisa genda nga online okubeera ng'oginoonya. Ate ne ku ludda olwaba baga nti ebintu bino nandyagadde ne gundi naye abigoberere, mbakubiriza abantu abo okugabana nabo emisomo gino. Tuli ku kitundu ekyana mu 7 tukyayiga ku okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Naye mu bitundu kati wentuuse nsinga nnyo okwagala okulaga abantu b'olabanga abaakola okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda naye ne bamaliriza ng'era tebatuukiriza olw'ensonga emu endala, era ensonga ezo ngenda nzijjayo. Ku mulundi ogwayita mu kitundu ekyana mu 6 nayogera ku muntu oyo eyamaliriza nga akoze bulungi nnyo omulimu ogw'obwakabaka nga Mukama bwe yali yayagala agukole, naye nayagala aguwambagatanye ate n'obwakabona obutaali bubwe, era ne kimuleetera obuzibu kubanga twalaba nti bw'olemu okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kuliko ekibonerezo. Yamaliriza ng'afunye ekibonerezo ng'afuuse mugenge. Kati olwaleero ngenda kweyongerayo mbalage ekirala, naye nina ekyawandiikibwa mu entambulira kye njagala tugoberere obulungi. Kiri Timoseewo ekyokubiri essula 2 olunyiriri olwokuna okutuukira ddala ku lw'omusanvu. Kati omulundi ogwayita kye nali nnyinnyonnyola kyali kikwata ku lunyiriri olwokuna, olwaleero ngenda kunnyonnyola ekikwatagana ku lunyiriri olwokutaano. Kaakati olwokuna lugamba nti siwali mulwanyi bw'atabaala eyenyigira mu mitawaana egy'obulamu buno alyoke asiimibwe eyamuwandiika okubeera omulwanyi. Nti ekyo Mukama wo kyakuwandiikidde okubeera ky'olina okubeera, ebyabalala olina okubireka n'otabyenyigiramu, nga bwe twalaba mu kyokuyigako kyaffe ekyana mu 6. Naye olunya olwokutaano lugamba nti naye era omuntu bw'awakana taweebwa ngule bw'atawakana nga bwe kyalagirwa. Nti yadde ndi mu mutendero gw'okukola ekyo Katonda kyeyagala ntuukirize mu bulamu buno, nina okukituukiriza ng'ate ebiragiro bya Mukama bwe biri, nga Mukama bw'ayagala nkituukirize, so si nga nze bwe njagala oba nga nze bwe mpulira okukituukiriza. Lugambye naye era omuntu bw'awakana taweebwa ngule bw'atawakana nga bwe kyalagirwa. Olunyiriri olw'omukaaga lwo lutugamba nti bw'oba okoze Mukama Katonda kyayagala okole n'okituukiriza, ogenda kugabana ebibala. Nti omulimi akola emirimu kimugwanira okusooka okutwalako bibala. Ekyo nja kukyogerako olujja, naye ku mulundi guno njagala ekyo ekigamba ku lunyiriri olwokutaano nti naye omuntu bw'awakana taweebwa ngule bw'atawakana nga bwe kyalagirwa. Nti olina okukola nga Mukama Katonda bwe yakulagira. Olweyo tugenda kubeera nga tutunuulira ekyafaayo kino ekiri mu Baleevi essula 10
oba ebyabaleevi essula 10 ngenda kusoma okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu n'oluvannyuma tuneyongerayo ne tulaba abantu bano batabani ba Alooni nga bali ku mulimu Katonda gwe yabayitira era gwe yabateekako ng'era bakolera ddala ekyo kyennyini Mukama kye yabagamba naye ne bamaliriza nga tebatuukirizza. Lwaki? Tebagoberera biragiro bya Mukama, bakikola nga bo bwe bawulira okukikola oba nga bwe baayagala okukikola naye nga tebagoberedde biragiro bya Mukama. Baleevi essula 10 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu waga nti awo Nadaabu ne Abiiku abaana ba Alooni ne baddira ebyoterezo buli muntu ekikye n'ateeka omwo omuliro n'assaako ebyokwoteza n'awaayo omuliro omulala mu maaso ga Mukama gwatalagiranga. Tulaba wano abaana bano babiri oba bakabona bano babiri, omu bamuyita Nadaabu n'omulala bamuyita Abiku, nga baana oba batabani ba Alooni. Alooni ye kabona asinga obukulu, batabani be nabo bakabona bazze kye bakola kyekyo Katonda kyayagala bakole naye tebakikoze nga ye Katonda bwe yalagira kibeerenga nga kikolebwa. Baali balina nga bakabona okwoterezanga obubaani nga bakozesa ebyoterezo nga Katonda bwe yabiragira, n'obubaani balina kukozesa obwo Katonda bwe yabalagira okukozesa. Naye ekirala n'omuliro gwe balina okubeera nga bakozesa okwotereza obubaani obwo balina okugoberera ebiragiro bya Mukama nga bwe biri. Bwe baba tebagoberedde ebiragiro bya Mukama baba bawaddeyo kye bayita omuliro omulala ogutali ogwo Katonda gwe yagamba, ng'ekyo kibaleetedde obutatuukiriza. Bakoze naye tebatuukirizza, era balina okubonerezebwa kubanga buli lw'olemu okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo oba okuteesako Katonda eri obulamu bwo oba ojja kubonerezebwa. Njagala nziremu olunyiriri olusooka neeyongereyo. Awo Nadaabu ne Abiiku abaana ba Alooni ne baddira ebyoterezo buli muntu ekikye n'ateeka omwo omuliro n'assaako ebyokwoteza n'awaayo omuliro omulala mu maaso ga Mukama gwatalagiranga. Omuliro Mukama gwatalagira, amakulu waliwo gwe yalagira. Kati olw'okubeeruga nti omuliro ne guva eri Mukama mu maaso ge ne gubookya ne bafiira mu maaso ga Mukama. Baawayo omuliro Mukama gwatalagiranga, Mukama n'ababonereza ng'asindika omuliro okuva mu maaso ge ne gujja ne gubookya ne bafiirawo mu maaso ga Mukama. Kaakati njagala ekyo oleme kukyerabya ekiga nti omuliro ogwabookya gwava mu maaso ge tujja kukirabako mu maaso eyo, naye Mukama yababonereza ne bafiira mu maaso ge lwa kubeera nga baakola ekyo ekitaalagirwa. Mu kukola Mukama kyayagala bakole tebagoberera ate ebyo bye yalagira bibeere nga bigobererwanga. Olwokusatu luga nti awo Musa n'alyoka agamba Alooni nti kino kye kiikyo Mukama kye yayogera nti naatukulizibwangamu abo abansemberera era mu maaso g'abantu bonna naagulumizibwanga. Alooni ne yeesirikira nga kitegeeza abantu bano baali tebatukuzizza Mukama, baali tebamutukuzizza batya nti bye yalagira bagoberere tebaabigoberera naye ne basigala nga bakyayagala bakole ebyo ebya Mukama. Bye yalagira tebabigoberedde naye basigala nga bakyakola ekyo Mukama ye kye yabagamba okukola naye singa ye bwe yakibagamba. Kati Musa n'avayo n'agamba nti Mukama yatugamba nti mwaba bamusemberera anaatukulizibwanga era anaagulumizibwanga, naye abaana bo tebagulumizza Mukama yadde babadde bakola ekyo kyennyini kye yabagamba. Bayibuli etugambye nti Alooni n'asirika kuba yali akimanyi. Alooni yali amanyi omuliro gwe balina okukozesa ku kyoterezo gulina kuva luddawa, yali akimanyi. Ate kyenjagala tumanyi nti n'abaana ba Alooni baali bakimanyi naye bwe bagamba bugambi tekatukoleko kino. Baŋŋambako omuntu omu yali alina eggwanga mwagenze naye nga siri eryabwe, n'asanga nga bo bavugira ku mukono mulala so si guno
gwe bavugirako mu nsi mwe yali avudde. Kati n'abuuza bw'ovugira ku sayidi ye eri kiba ki? Era n'agamba eyali amuvuga nti tuvugireko eri tulabe ekibaawo. Kaakati emirundi egisinga abantu abamu tulina tuvugireko eri tuga nti ekintu ekikugaanibwa ate owulira muli ekikukubiriza okusindika okukola kiri ekikugaaniddwa. Kati oba oli awo mu mbeera yeeyo nabano bagamba Mukama yagamba tulina kugujja wali naye tugujjeko awalala tulabe ekinaabaawo era ekyabaawo baakiraba bwe babeera nga baali bakyasobola okukiraba. Tugendeko mu kubala essula 3 olunyiriri olwokubiri okutuuka ku lwokuna nga nawo woogera ku bigambo bye bimu. Waga nti era kuno kwe kuzaala kwa Alooni ne Musa ku lunaku Mukama lwe yayogera ne Musa ku lusozi Sinaayi. Olwokubiri, era gano ge mannya g'abaana ba Alooni: Nadaabu omubereberye, ne Abiku, Eriyazaali ne Isimaali. Olwokusatu, ago ge mannya g'abaana ba Alooni bakabona abaafukibwako amafuta be yayawula okuweerezanga mu bwakabona. Nadaabu ne Abiku baali bafukiddwako amafuta era bayawulibwa okuweereza mu bwakabona mu maaso ga Mukama. Era ne babeera ng'ekintu ekyo baali bakikola naye obuzibu bwogerebwako mu lunyiriri olwokuna. Era Nadaabu ne Abiku ne bafiira mu maaso ga Mukama bwe baawaayo omuliro ogutali gugwe mu maaso ga Mukama, omuliro ogutalagirwanga, omuliro omulala. Ate wano batugamba nti omuliro ogutali gugwe, ogutali gwa Mukama. Baawaayo omuliro nga si gwa Mukama naye nga baali bateekeddwa okuwaayo omuliro ogwa Mukama. Kati bwe baawaayo omuliro ogutali gwa Mukama, Mukama n'amaliriza ng'asindise omuliro ogugwe ne gubookera mu maaso ge. Baawaayo omuliro ogutali gwa Mukama mu ddungu ly'e Sinaayi ne bataba na baana awo Eriyazaali ne Asimaali ne baweerezanga mu bwakabona mu maaso ga Alooni kitaabwe. Era kyemmanyi ndowooza bana abaasigalawo Eriyazaali ne Isamaali baali bateekeddwa okukola kati n'obwegendereza nga balina okugoberera ebiragiro bya Mukama nga bwe biri, nga tebalina kukola nga bwe bawulira okwagala okukikola. Kaakati kuggwe atali mugoberezi nnyo wa Bayibuli oba atali musomi nnyo wa Bayibuli weebuuza kati omuliro baali balina gujjawa? Kansooke nsome Baleevi 16 olunyiriri olw'12 n'olw'13 nga Katonda alaga nga bwe kirina okukolebwa. Olw'12 lugamba lwogera ku kabona oyo alina okubeera nga yotereza obubaani. Awo anaddiranga ekyoterezo ekijjudde amanda ag'omuliro awo anaddiranga ekyoterezo ekijjudde amanda ag'omuliro nga agajja mu kyoto mu maaso ga Mukama. Waliwo ekyoto eky'omu maaso ga Mukama omwali mulina okuva omuliro ogulina okuteekebwa ku kyoterezo. Ekyoto ekyo kyali kirina kubeera mu maaso ga Mukama. Kanduddemu, awo anaddiranga ekyoterezo ekijjudde amanda ag'omuliro ng'agajja mu kyoto mu maaso ga Mukama, n'embatu ze nga zijjudde obubaane obwakaloosa obusekuddwa ennyo, n'abuleeta munda w'eggigi. Olw'13, awo anaateekanga obubaane ku muliro mu maaso ga Mukama, omukka gw'obubaane gubikke ku ntebe ey'okusaasira eri obujulirwa aleme okufa. Ekyali kyetagisa kyali kubeera nti omuliro ogulina okuteekebwa ku kyoterezo gulina okuva mu kyoto ekiri mu maaso ga Mukama. Kaakati Bayibuli tetubuulira oba bo baagujja luddawa, naye ekiguleetera okuyitibwa nti muliro omulala oba omuliro Mukama gwatalagiranga kiri nti gwali teguvudde mu kyoto ekyo mu maaso ga Mukama. Naye atugambye nti bw'anaajjanga omuliro mu kyoto mu maaso ga Mukama n'abeera nga gwayotereza obubaani, omukka ne gugenda ku ntebe ey'okusaasira, kijja kukuumanga kabona oyo aleme okufa. Kaakati njagala tubeere nga
tweyongerayo nate tulabe Mukama Katonda omuliro ogwo ogwa yitibwa ogw'oku kyoto kya Mukama gwakumwa gutya gwajja gutya. Ebyawandiikibwa bitulaga nti omuliro ogw'ekyoto, ekyoto kino ekyaweerwangako ssaddaaka, ekyoto okwayokerwanga ssaddaaka, twogera ku weema ya Musa, ekyoto ekyayokerwangako ssaddaaka. Bwe baamala okuteekako ssaddaaka ku kyoto ekyo, Katonda yennyini ye yasindika omuliro ogwakoleeza ekyoto ekyo, ne kibeera nga buli kaseera kikuumibwa nga kyaka, omuliro gwakyo nga gwaka. Era awo omuliro gwonna ogwali nga gulina okukozesebwa munda mu weema nga gulina kuva ku kyoto ekyo, gulina kuva ku muliro. Mukama ye kennyini gwe yakoleeza. Ekyo Mukama kye yalagira, ekyo Mukama kye yateekawo. Omuliro Mukama gwe yakoleeza nga gwe gulina okuggyibwako omuliro ne gukoleeza ekyoterezo ky'obubaani ne gye tuyita ettabaaza ey'ebikondo, nayo eyalinga mu weema ya Musa nga nayo omuliro ogugikoleeza guva ku kyoto ekyo. Kaakati mu mbeera yaffe olwaleero tuyinza okutunuulira kitutegeeza ki ekyo, ki kye tuyigira ku Nadaabu ne Abiku, ki kye tubayigirako ekyo. Bayibuli yo kyegamba nti baawaayo omuliro omugenyi. Amakulu baawaayo ekyo ekitakkirizibwa mu maaso ga Mukama, baawaayo ekyo Mukama Katonda ky'ataalagira. Nga bali wakati mu kukola ekyo Mukama ky'abasuubira okukola, naye ate tebaakikola nga Mukama bwe yalagira kibeere nga kikolebwa. Nga tutuukiriza ebyo Mukama Katonda by'ayagala tutuukirize, nga tutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwaffe, tulina okubeera abeegendereza nti nga nkola kino Mukama yalagira nkikole ntya, ayagala nkikole ntya, n'embeera nga ngoberera ekyo Mukama Katonda kye yayagala, kye yalagira, ekyo kiri mu biragiro bye, ekyo kye yateekawo nti bw'oba okola kino olina kukikola bw'oti, bw'oba okola kino olina kukikola bw'oti. Bwe tutakola ekyo tumaliriza nga tukoze ekyo ekiyitibwa omuliro omulala, oba nga tuleese omuliro omulala, nga tuwaddeyo ekyo ekitaalagirwa, ekyo ekitakkirizibwa mu maaso ga Mukama. Twasomye mu kyawandiikibwa kyaffe kye njagala tumalirize ate nakyo, ekyawandiikibwa kiri mu Timoseewo ekyokubiri essula ey'okubiri olunyiriri olwokutaano lugamba, naye omuntu bw'awakana. Ekigambo okuwakana kitegeeza okwenyigira mu mpaka ez'okuwakana, oba zambiro oba muzannyo mulala gwonna, taweebwa ngule bw'atawakana nga bwe kyalagirwa. Amakulu nti eky'okuyingira mu mpaka ez'okuwakana si kyekikulu, oba eky'okuyingira mu muzannyo, mu mpaka ez'omuzannyo, kubanga Bayibuli kyeyitawo n'okuwakana eba eyogera ku mbeera ya muzannyo, emizannyo. Okwenyigira mu mizannyo n'obeera nga wenyigiddemu si kyekikulu, naye kikulu bw'obadde ozannya ogoberedde amateeka, ogoberedde ebiragiro. Mu ndagaano empya, mu biseera ebyo emizannyo egyazannyibwanga, waabeerangawo abatunuulizi abatunuuliranga okulaba ogoberedde amateeka agafuga empaka ezo, nti abantu abamu yaddukanga n'abeera nga yasoose banne ku kaguwa, naye n'ataweebwa ngule. Pawulo kyayogerako ono, n'ataweebwa ngule, nga lwaki tebagimuwa? Kubanga ababadde batunuulira baakizudde nti teyagoberedde mateeka oba yamenya amateeka awantu awamu oba awalala. Naye era n'emizannyo egyaffe egy'ennaku zino ebintu ebyo bigobererwa. Ate kaakati nga bwe tulina tekinologi watuuse nti ne ggoolo eyinza okubeera nga yandibaliddwa senga liifu yaba alabye yekka, naye kati eby'ennaku zino biddayo ne ku kamera ezabadde zikwata n'alaba nti yadde ggoolo agiteebye n'enywa, naye ate yabadde akuumye, yabadde offside. Kati bwe kiba nga abaana b'abantu balina obukugu obwo obw'okusobola okulaba nti kituufu azannye bulungi ne ggoolo n'agiteeba,
naye goolo esaliddwa. Lwaki esaziddwamu? Kubanga yabadde offside, yamenye etteeka ery'okubeera ku ludda olutali lulwe mu kiseera ekyo. Kaakati mu kubeera nga tutuukiriza ekyo Mukama kyayagala tutuukirize, tubeere beegendereza okulaba nga tukikola oba tukituukiriza ng'ebiragiro bye yatuteerawo eby'okugoberera nga bwe biri. Tugoberere ebiragiro bye, tugoberere amateeka ge, tuleme kuyiiya byaffe, tuleme kuleeta muliro omulala, tuleme okuleeta omuliro ogutaalagirwa ne tubeera nga gwe tukozesa okwotereza obubaani mu maaso ga Mukama. Kubanga okukola kwo tujja kukola naye ate tujja kusiimibwa. Ate nga saagala okole oleme kusiimibwa. Era y'ensonga lwaki nfuba okulaba nga ebigambo bino mbijjayo, kubanga njagala okole otuukirize, naye ate saagala omale okukola oleme okubeera nga tosiimiddwa eryo ye yakuwandiika okubeera ng'okola n'okutuukiriza ekyo. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina.